Ono ye Musumba Charles Kalumba owa Sayuni Christian Church e Mukono ng'ali wamu n'endiga ze oluvannyuma lwa poliisi okumuyimbula ku kakalu kaayo nga kigambibwa nti abadde asusse okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Ebimu ku biwandiiko ebireeteddwa ku poliisi biraganga mu 1988 Kalumba yakyusa ettaka ekkanisa y'e Kweri awatali kufuna lukusa okuva ku nnannyini ttaka omutuufu Elizafani Tebandeke ate nga ye yali omusumba eyasooka okulembera ekkanisa eno. Kyokka bino byonna Kalumba abyegaana ng'agamba nti yafuuka omusumba w'ekkanisa eno mu 2000 ng'ekyapa kyakyusibwa dda. Mukadde waffe bwe yakoowwa n'agamba ekintu kitunde tugabane buli omu atwaleko kyakola ki kyatwala. Era ebintu ebimu tetwasobola kubiwandiika kubanga twali tumanyi nti tuli batukuvu nga tutulengera mu maaso nti ensi eri balina n'okukyukakyuka efaanana bw'eti. Kalumba agamba nti ebiwandiiko bye yasanga mu ofiisi biraga nti tewali muntu yenna alina buyinza ku kkanisa eno n'ettaka Kweri. Kyokka kimwewunyisizza okulaba nga Tebandeke agamba nti bajingajinga ebiwandiiko. Ekkanisa y'abantu bonna ate nga n'okusinga byonna ya Kristo ya Katonda. Buli ajja yabeera nnyiniyo okusinziira ku memorandum. Ffe kisinga okutuluma ennyo okwagala okutwala ettaka nga tayogera ku development eriko, tayogera ku bintu ebiriko, ayagala kyeddize ng'abantu bamaze okuvugibwamu ssente za kuzinuunibwamu ne bazimba ekintu nti kya Katonda, community weewummulira. Wabula Elizafani Tebandeke eyasooka okusumba ekkanisa eno tasobose kufunika abeereko kyayogera ku nsonga eno.